Okay. Webale nnyo mwanyinaze Evelyn Nakyejwe n'abalaba BBS Telefina okutuusaako amawulire gy'otobadde. Nze Paul Bakabulindi nkuweereza nsinzira no ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ku 7th Street Industrial Area. Mu kaseera kano nga omulamuzi Justice Simon Byabakama bwe yalangira Sabbiiti ewedde olunaku olwaleero bonna abeegwanyiza okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga batandise okupiikingayo empapula nga empapula zino olumala okuzipiikingayo bagenda kutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ze district 46 nga bakuŋŋaanya emikono okulaba nti abantu abo babasemba era nga buli muntu ateekeddwa okuŋŋaanya emikono mu buli district at least 98 ng'emikono gy'abantu 100. Mu kaseera kano okuva ku makya wezaweredde ssaawa 2 we twadde tutuukidde wano omuwendo gw'abantu abadde bazze okupiikinga forms zino gubadde mungi ddala era mu kaseera kano njagala twogereko n'omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi atubuulire we butuukidde essaawa zino 6:30 nga muwendo gw'abantu bameka abaakamala okujja forms zino era enteekateeka nga bwe yakatambula obudde buno. Mwami Julius Muchunguzi tukwaniriza ku BBS Telefina mabuliro gaffe gy'otubadde. Nsanyusa okubeera wano ku gy'otubadde era mwebale okunyaniriza wano kakiiko k'ebyokulonda ku 7th Street Industrial Area. Twakamala bwe twatandikidde ku makya twakamala okuweereza forms abantu 23. Abantu 23 bavuddeyo nga balaga ekyetaago ekyokwewaayo okusaba okukulembera lino eggwanga era ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi w'Abakama Mugenyi Simon ssentebe w'akakiiko n'akakiiko bwe kalangirira nti okuva olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana okutuuka ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omwenda abo bonna abaagala okwesimbawo ku bwa president baddembe okujja wano bafune ebbaluwa ezo forms ze balina okujjuza kuba omanyi etteeka ligamba nti ayagala okwesimbawo ku bwa president alina okufuna emikono 10 okuva mu 2/3 of the districts of Uganda. 2/3 of district of Uganda ezo ziba district 98 kati bwogatawamu giba mikono egiwerera ddala 98. So tubawadde obudde bajja bafune forms ezo bazitwale bafune signatures ezo obuwagizi babukomyewo 2 weeks before nomination day. So engeri gy'olaba ku makya kuno n'olunaku olusoose abantu kirabika beejumbidde mu kifo kino kirabika abantu bakyetaaga baagala okukwata mu ggwanga balifuge kati n'olwekyo ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda tuli wano bulindaala okwaweereza kyonna kye beetaaga empapula ezo bagende bafune emikono beetegeke bafune n'ebintu ebirala byonna ebyetaagisa okwewandiisa okusaba okusunsulwamu ng'abo abanabeera aba presidents b'eggwanga lino. Mu bantu abazze okujjayo empapula olunaku olwaleero tulabyeko abagamba nti bebe ekibiina ki NEED oba oliawo enkayana ezibadde mu kibiina kye NEED naye mu kwogerako n'abamu ku bo balabika abadde azze nga president w'ekibiina kino tukitegeddeko nti mumumye foomu twagala otangaaza abalabi ba BBS Telefina n'abalaba BBS Telefina eggwanga lyonna lwaki aba NEED temubawadde foomu zino olwaleero. Bw'awawo ensonga zonna ezeetaaga okutereezebwa ezo tubasaba ne bazitereeza bwe banga bajja wano bajje wano nga bali kitole nga bali bumu nga tewali kweyawulayawulamu. So bwanga waliwo ensonga ezeetaaga okutereezebwa mu bibiina by'obufuzi balina okuzitereeza kwegamba bajja wano bajje ng'oli alina authority oba obuyinza obuva mu kibiina nga mulaga nti yono gwe tusazeemu ajje akime empapula ezo. Toyenza nnyo bwana Julius Muchunguzi ebisigaddewo Julius ajja kuba bitutegeeza akawungeezi enteekateeka negenda kukomerekezebwa ssaawa 11 ez'akawungeezi olwo ebisigaddewo byonna tugenda kuba tubikutuusaako mawulire gaffe agagambuze ku ssaawa emu n'ageesika ku ssaawa 4 wabula nga sinaba kuva ku mpewo mwanyinaze Evelyn Nakyejwe kkiriza nkweyo omuntu omu kubajjayo forms olwaleero atubuulire amaze okupikinga forms olunaku olwaleero kikyazaako amanya nze Stewart Akatwijuka leero nzize okupikinga forms okulaga eggwanga nti ndiruledde ate ngenda litwala mu maaso. Biki by'osuubiza bannayuganda after era ogenda tandikira mu kuŋŋaanya emikono? Era kati ngenda kutandikira mu kuŋŋaanya mikono kati wenviira wano era ntandikirawo kutambula district pa district nga nkuŋŋaanya emikono. Abannayuganda kyemanyi engeri gye babadde bansuubiza balulede okumpa emikono
nzije nesimbewo ebintu byengendo okukola nga ntuse mu buyinza nyinza okuwaako ebintu nga 2 nga maze ennaku 10 mu buyinza ebigenda kubanga biwedde okutereeza gavumenti eno. Gavumenti erina tuyina engeri gye twagala federal government Uganda okuba obulungi tuyina okuba nga tuyina federal government nti buli region eyina engeri gye yeetengene gye yeemalirirayo nga yo. Kati ekirala kye tubala twagala kulwanisa corruption mu Uganda kisobole okuleetera enguudo ezimu ebizitawedde ebintu byonna ebirala ebitawedde ku lw'essente ezo okuliika abantu okuzirya bisobole webale nnyo webalire ddala ebyo n'ebisinga bye tugenda okuleetera era ono y'omu ku abo enkumu Julius Muchunguza akugambye bakyali 23 we butukedde ku zino essaawa 6:30 n'abalala bakyajja we zinawera ssaawa emu tujja kujja n'omuwendo mutuufu ogunaaba gumaze okujjayo empapula zino olunaku olwaleero olw'okusaawa 4 tukuwaaga esigika mu bujjuvu. Nze Paul Bakabulindi nkuleeza nsinzirano ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ku 7th Street Industrial Area. Kale tweyanziza nnyo Paul Bakabulindi okututuusaako ebigenda mu maaso.